Harrison nga myaka 18 era nga muyizi mutuuze we bweyogerere yawona obulwadde bw'akafuba nga yamala nabwo emyezi 6. Ono yakololanga naye nga tamanyi nti kafuba ke kali kamutawaanya okutuusa lwe yagenda mu ddwaliro ne bakamutema. I got a simple cough, so I took it as usual cough, but having night sweats, body weaknesses, and I was not getting fine however much I went to pharmacies to get different medications. To go to the nearest health center 3, there's a nurse I met, and she told me, according to the signs and symptoms I had, that I'm TB positive. Agamba abayizi banne batandika okumuyeeya bwe bakizuula nti ali ku mpeke z'akafuba. One day a student got my bag and threw out I had my medications in the bag and threw out the big red tablets. This embarrassed me, and this brought up the bullying. Everyone thought I'm HIV positive. Everyone thought I'm taking medications for HIV, and everyone started to stay away from me. Oluvannyuma lw'emyezi 6 ng'afuna obujjanjabi, abasawo baamutegeeza nga bwe kaali kawonye. Then she checked and she said, yes, you are fine now. You no longer have TB. Then I thanked her for giving me medication, but I told her I'm still having the chest pain and back pain. Okunoonyereza kwa ministry ey'ebyobulamu okwakolebwa mu 2022 kwalaganga bannayuganda 9,114 bwe batawaanyizibwa akafuba buli mwaka, era nga ku bano abantu 27 be bafa ekirwadde kino. Okusinziira ku Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, embeera eno yeeraliikiriza era nga kyetaagisa okugikwasa amaanyi. I have been informed that 96,000 people still develop TB in Uganda every year, the majority of whom being in the most productive years. This is a very big threat to the socio-economic development of our country. Dr. Medad Bitecherezo ngono mukugu mu kujjanjaba obulwadde bw'akafuba agamba alekawo omulimu e South Africa n'akomawo mu Uganda asobole okutasa bannayuganda abatawaanyizibwa ekirwadde kino. I had started on government money. God told me to come back home because I dreamed of death from MDR TB, and I dreamed myself being carried in a coffin with TB from people from South Africa instead of dying from TB from Ugandans. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja omuyima w'okulwanyisa ekirwadde kino mu Uganda agamba gavumenti n'entegefu okukirwanyisa. Kifo k'erufumo bwe gunaatuukira omwaka 2023. I have been informed that TB affected households experience a lot of out-of-pocket expenditure to a tune of 53% of their incomes, which erodes the economic gains, and therefore this is unacceptable. Nabbanja abadde agulawo tabamiruka okulwanyisa akafuba n'ebigenge mu Kampala asaba abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okukung'aanya abalwadde b'akafuba n'ebigenge batandike okufuna sente za parish development model oba PDM. But more so local leaders to identify households affected by TB, leprosy and other poverty associated diseases and target them to benefit from wealth creation programs such as PDM, the Youth Livelihood Program. Akulira ekitongole kya America ki USAID mu Uganda asuubiza kwa Uganda ebyuma bya tekinologiya ow'omulembe ebikebera ekirwadde ky'akafuba. Ekitongole ky'ebyobulamu ki World Health Organization WHO kigamba nti abantu abasoba mu bukadde 10 be bafuna ekirwadde ky'akafuba nga ku bano abantu akakadde kamu tebasobodde kusimattuka. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.